akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama avuddeyo n'ategeeza bannayuganda womala okulonda kwata ekkubo odde waka akalulu okakuuma ngaani asonga ate kikakasiddwa abantu bana bamaze dda okakasibwa nti bafiiridde mu kabenje ku luguudo olw'e Masaka tugenda kubeera nga tubitunuulira nabyo asonga ate RCC eyali mu bitundu eby'ekawempe avuddeyo n'agamba nti tewali ssasi lyafulumizibwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuba laale mu bitundu eby'ekawempe asonga ate mu byagasseeko avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti tewali mbwa yaluma muntu yenna mu bitundu eby'ekawempe bino byonna atugenze ogenda maaso n'okubeera nga tubyogera ng'abantu 49 ku bantu 92 be baakabeera nga bavunaanibwa ne babateekako emisango gye tugenda okubeera nga ate atutunuulira asonga ate pulezidenti ow'eggwanga erimu agenze maaso n'okubeera nga awambibwa amagye era gamaze dda okubeera nga gadda mu mitambo egy'eggwanga eryo ggwanga ki abe tukuleetedde olunaku luno olwaleero asonga ate mukwano gwange atugenda kubeera nga twetegereza olugendo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwayiseemu olunaku luno olwaleero nga tiyagas agenda maaso n'okubeera nga yeegiriisa mu bwengula asonga ate atugenda kubeera nga tutunuulira ku bantu abagudde ku accident mu kibiina ekya NRM naye nga neotuukidde olunaku luno olwaleero tewaliwo bawulirako tewali yadde aboogerako nga n'omwogezi wa poliisi tannaba kugenda mu maaso nakubeera nga aboogerako wabula nga emirambo miyitirivu nnyo ku kkubo kale nno tugenda kubeera nga tubyetegereza awo wetugenda okubeera nga tutambulira mukwano gwange anzikiriza nkolemu katono nnyo bwe nti then ate nkomewo tutunuulire ensonga. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nkwanirizaako go wenna agenda maaso n'okubeera nga otugoberera omukutu oli kugwa DPTV Uganda nga bulijjo tubeerawo wano nga tukutuusaako ebintu ebyenjawulo agwe wenna nga otwegasseko onaku olwaleero agenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ate gwe omukadde gwe tuze nga tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like gwe ayina kyoteesa naawe ayina kyewabula agenda kusaba genda wase mu comment section ogende maaso n'okubeera nga oterawo obubaka atugenda kubeera nga tukuddamu anjagala nsooke nkuyiseeko mu lugendo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwatambudde olunaku luno olwaleero wakati ng'abadde akubaka ku yegewe walere mu bitundu ebyebuyukwe olunaku terwabadde lwangu nnyo nnyini ddala okuviira ddala lwe twatandise mpaka olunaku gye lugenze mu maaso n'okubeera nga lukomekkerezebwa ajjukira nti twatandise luweweevu nnyo nnyini ddala wabula gye byaggweredde nga olunaku luyiseemu tiyagas era nga yagenze maaso n'okubeera nga alabikirako mu bwengula akwoteeka n'okubeera nga abula kujjayo binyonyi waggulu mu bbanga akansooke nkulage akumbeera nga bwebadde wakati nga His Excellency akomawo ng'atuuka ewakaawe tubadde tuvuddeko naye kaakati ndowooza tutuuse YouTube bamperereze notification tuvuddeko nga tunaatera okutuukira ddala data aweddeko nga tutuukira ddala mu maka ga president yatubate okuba reverse bannange sharinga wano wowetera saba okkirira tuli ku mawulire twasasudde kale bw'atyo omukulembeze bw'abadde alitaddemu eddene ayolekere nate ewakaawe era nga bw'atuuse nga bwe twakirabyeko olunaku olw'eggulo ng'ava waleere mu bitundu eby'emukono n'olwaleero wabadde ava ebuyukwe asanze ab'ewaka bamwetegekedde dda era ng'atukuttemu olunaku luno olwaleero abadde Ssuubi simanyi oba Ssuubi yajjawa ebigambo naye nga ebigambo ebitera n'okulema abantu abakulu 12 Padel omwana abikubye budinda kale nno agenze maaso n'okubeera nga nate abaaniriza kasooke nkulage embeera Ssuubi bw'abadde ayaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ewaka.
kale abwetyo embeera bwebadde omwana abawaddemu kale n'okwegamba tuyinza okuba nga tukuzizza abagambye mwagala neera abagamba mu 12 padel kale n'agamba kale mwesirikire akaffe naye nga onaku nga bwe nkugambyeko terwabadde lunaku lwangu lwa nsonga anti His Excellency bw'abadde amaliriza laale ye ey'okusatu yefundikidde esembyeyo amagye ne poliisi galabikiddwako neera nga gakuba abantu nga bw'omanyi nti era His Excellency yabagamba nti ennaku zino tayagala nnyo okubeera nga aleka abantu ku venue bw'abanga amaliriza okubeera ng'ayogerako nabo ayagala buli muntu asimbule then His Excellency asobole okubeera nga naye ayolekera ewaka wabula onako olwalero bw'abadde nga asimbula abo abatonotono ababadde basigaddewo amagye ne poliisi gagenze mu maaso n'okubeera nga gabakuba emigoba nte era katusooke tubirabe. Abasirikale bakuba abantu emigo. Abasirikale bali mu kuba abantu. Abasirikale bali mu kuba abantu. Mwotoka pakali. Bako kumotoka ya. Toka ngenda kubateke bako. Bakuba abantu abasirikale. Wano wabadderale omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu. Mbera wetu wali baganda bange emmotoka bazisalako bubi nnyo laba we bakuba abantu emiggo boyirindako ng'ate His Excellency ava ku lwaleeye ey'okusatu gyakubye olunaku luno olwaleero era nga n'embeera y'emu mu kkubo gye yabadde agenda mu maaso n'okubeera nga ayita abakuuma ddembe oba osobola okubayita abatabangula mirembe nabo bagenze maaso n'okubeera nga balabwako nga tebakkiriza muntu yenna asembera wali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bano akina abadde batera okumuwa ku bibala be batyo ne bamuwa ku mikisa abo amagye ne poliisi galabiddwako mu katambi direct ngagenda maaso n'okubeera nga gabakubakuba era kasooke tunayewo embeera tugirabe eno nayo tugigirawo ddala lumu. kale nno mukwano gwange ekyo kikirabiddwako mu district emanyikiddwako nga ey'Ebuyukwe kale nno His Excellency bw'anaagenda maaso n'okubeera nga olunaku lw'enkya ajja kulutandikira mu district nate ey'Ekayunga olunaku lujja kubeera lwakuna naye nga bw'omanyi bagamba NRM Form 7 ebintu biyinza okuba nga byakaaye era nga kino twakirabako ne ku lunaku olw'emmande His Excellency bwe yali akampeininga walere mu bitundu eby'ekawempe nti amagye gaalaga nga gayina obusungu bungi kwoteeka ne poliisi nayo yayina obusungu bungi kale nno wano we twatuukidde olunaku luno olwaleero ng'ebigambo si birungi okusinziira mu mbeera oba mu mawulire ge twakulazeeko emabega twabadde tukwoleka nti abawagizi b'ekibiina ekya NUP ababadde bawererako ddala 12 bo bagenze maaso n'okubeera nga bateebwa ku kakalu ka
kooti ngera kyebagenze maaso n'okubeera nga babasaba azabadde ensimbi buli omu emitwalo 20 akotekana kakadde kalamba ezabutali zabuliwo eri abo bonna abagenze maaso n'okubeera nga babeeyimirira naye nga tugenze maaso n'okubeera nga tufuna amawulire gano akusaawa eno yennyini okuva ewa Secretary General David Lewis Lubongoya avuddeyo n'agamba nti abawagizi b'ekibiina ekya NUP abawerako ddala 92 abakwatibwa tugenze okutuuka olunaku luno olwaleero nga 49 bokka bebakagenda maaso anokubeera nga ate bo bateekebwako emisango era nga abalala bo tebannaba kubeera nga baggulwako emisango era yagambye nti olunaku olw'ejjo olwokubiri 12 bo bagenze maaso n'okubeera nga baggulwako emisango akoteeka n'olunaku luno olwaleero 37 nabo baleeteddwa ne baggulwako emisango era nga kino kikola toto y'abantu 49 njukira nkugambye ndi bakwata abantu 92 wabula 49 bokka bebakaleetebwako mu kooti era nga 12 babaleeta lunaku lwajjo akoteekako ne bano 37 bebaleese olunaku luno olwaleero era nga bo bagenze maaso n'okubeera nga babaggulako emisango 12 benkugambyeko bo bagenze maaso n'okubeera nga bateebwa ate bano 37 bo tebannaba kubeera nga bateebwa kale no ye update eriwo ajenyiza okubeera nga nkugambako akuba comrade abo abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa olere mu bitundu ebyekawempe jukira mu bitundu ebyo ebyekawempe batugamba nti bakwata abantu 7 bokka okusinziira ku Uganda Police wabula tugenze okutuuka olwaleero ng'ebintu byakaaye ne bidda ne mukati okusinziira akwakulira akakiiko k'ebyokulonda amanyikiddwako nga Simon Mujenyi Byabakama yabadde ayogera ku bantu naddala ab'ekibiina ekya NUP abaakubwa jjukira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali anoonya akalulu eyo mu bitundu ebya Western Uganda abawagizi b'ekibiina ekya NRM nga beenaanise n'emijoozi gyabwe bagenda maaso n'okubeera nga balabikibwako ne mu katambi abamu nga bakutte amayinja abalala nga bakutte embuukuuli nga bakuba abawagizi b'ekibiina ekya NUP akoteeka n'okubeera nga bayina ebikolwa ebitakkirizibwa kakiiko ka byakulonda Simon Mujenyi Byabakama agamba mbu bw'obanga tokkiriziganya na muntu yenna eyesimbyewo sigala ewaka katusooke tufune ebigambo bye then ate nkomewo tweyongereyo abeewaayo ne bakuba simanyi baali bakuba bawagizi ba Kyagulanyi kati ekyo eyo mpisa kyeyo candidate yenna yasunsulwamu waddembe okugenda mu kifo ekyalaze nti nja kubeera Gindi nkube kampe kuba kiri mu mateeka bw'obanga towagira candidate gundi muleke ayitemu genda okole emirimu gyo tibakugambye jangu obeere ku kkubo kubanga candidate gundi wotawagira agenda kuyitirawo teyakuwaliriza naye what is not accepted ekitakkirizibwa abantu okutwala amateeka mu ngalo okumenya amateeka in fact not even okutwala amateeka okumenya amateeka n'otandika okugoba oba okuba abawagizi ba candidate watawagira ekyo tekikkirizibwa eba tukivumirira bw'osanga campaign poster ya Byabakama candidate nga n'ogiyuliza n'ogyonoona singa bakukwata ogw'omusango kati bagenda kukusibira ki bagenda kusibira bwereere kwonoona campaign kati campaign poster eyo bw'ogiyitako n'ogenda okosebwa otya bw'ogyonoona ofunamu ki ubanga mu nsawo temuli ssente bw'oyonoona campaign poster ya gundi we ssente buzinaayingira sebo ojja kutambula nga tolina ssente n'ebizibu byo so muleke kwenyigira mu bintu ebitakugasa there are things which add no value to you wabula biba bikwonoonera n'omukisa gw'olina okukola ebintu by'oyagala kukola n'olwekyo temuwonoona campaign poster yoyo akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama ng'agenda maaso n'okubeera nga ayogera naye ng'ebintu bye twogerako biyinza okuba nga biyiseewo ne sabbiiti kati eno tugenda kukwata ndowooza ya kusatu gye tuliko gye tutambuza naye ng'akaseera kano ali in charge
kubeera nga akulira akakiiko kano ak'ebyokulonda avuddeyo lunaku luno lwa leero kugenda mu maaso n'okubeera nga abyogerako. Then nga tuvuddeko awo njagala tusooka tufune omusajja ono yagambye nti yabadde munnakibiina ekya NRM naye yagenze nnyo alabe ddala ki ekiviirako ekitongole ekikuumaddembe ekya Uganda Police okuba abantu kibeera kizibu kya NUP kubeera nga esonkereza bano ab'ebyokwerinda oba nga lubeera lupango asaako na lukwesikwesi eri ab'ebyokwerinda kugenda maaso na kubeera nga batulugunya abantu bano. Yagambye nti yetuukiddeko ku ground n'agenda maaso n'okubeera nga akyezuulira nti wamma nno ggwe ab'ekibiina ekya NUP bali non-violence. Katumufune olunaku lweggulo Kyagulanyi nga asse emukono namuniterinze bulungi embeera yonna nzuule wa security weeva okukuba abantu tiyagasi n'embooko. Ekituufu kiri nti nabadde musaale nnyo ku ground nentunula nfune biki ebyokwogera ddala nzije wano nambike nga nina obujulizi nti okusinza ku kyabaddewo abantu ababadde bakuŋŋaanye mwe mwajoze polisi mwe mwajoze amagye nga mugakanyugira amayinja ekyo beddo kyennoonya naye walayamu nabuliddwayo omuntu omuwagizi wa nupu n'omu eyakutte ejjinjo likanyuga. Security ffe tuli bannayuganda abawagira General Yoweri Kaguta Museveni abatagenda kuva mu Uganda fe abatakabanira emirembe abatabakanira NRM eyegombesa abatabanira NRM empya gye tusuubira nti egenda kujja erwanyisa ebyo byonna ebibaddewo. Tetuyinza kukkiriziganya na mbeera eyeeyolekera ku ground nga Presidenti w'abannafoomu atulugunyizibwa okutuuka ku mbeera n'okumulemesa okugenda mu bitundu byalina okukubamu akalulu. Tunaayimirira tutya okutegeeza abantu nti akalulu twakkirira wansi ku ground ne tunoonya akalulu nga n'oponeti waffe naye akanoonya nga mu bitundu ebimu agaanibwa okuyingira okugenda okukubayo akalulu. Kati ng'eggulo amagye gamukwatidde ne gamukwata n'alema okugenda okutuuka mu bitundu mumuyisa mu byalo. Omusajja mu byalo tabaddeyo na buwagizi ate gye mumuyisa mu kifo ky'okumuleka ayitire mu tawuni agende eddakiika 2-3 saawa emu mumuza mu byalo. Amagye ne poliisi mukoleraani mwe mulowooza mukuuma mirembe naye ng'ekituufu kiri nti mu magye ne poliisi mulimu abantu abayinza okwagala okusula gavumenti eno indirectly nga president takimanyi. Toyinza kukola bintu bikyayisa bantu. Kakati essaawa eno tuli ku ground tunoonya kalulu naye amagye ne mukkirira ku ground ne mubba abantu mwe ne muveeyo e Kampala ku headquarter ne mujja ne muyingira mu bitundu ne muleka nga mubbye abantu bonna bonna mubanyiizizza. Ffe tuli bamobilizer tukkirira wansi ku ground okunoonya akalulu. Wallahi ya Mungu amagye be gavaawo ne poliisi nga gamaze okuddayo mu headquarter gye gabeera ffe tusigaza obuzibu ngo tokyalina nawooyimirira kusaba kalulu ka NRM olwokuba abantu baba banyiivu. Eggulo mwakubya abantu nga tulaba ne mutulugunya abantu. Lwaki mutulugunya poliisi? Lwaki mutulugunya bannayuganda? Poliisi lwaki mutulugunya bannayuganda? Amagye lwaki mutulugunya bannayuganda? Ng'ezo ze zimu ku nnyingo ezatwala General Yoweri Kaguta Museveni gwempagira mu nsiko. Twagala muveeyo mulambike nti Kyagulanyi si munnayuganda. Twagala muveeyo mulambike mutugambe nti Kyagulanyi etteeka ye terimufevalinga. Mugenda ne mugamba nti Kyagulanyi abawagizi be bakanyugira poliisi amayinja bakuba abantu. Njagala kubuuza kibuuzo. Nze saagala kuba nakyekubiira. Nze byenjogera mbyogera nga munnayuganda azaalibwa wano agenda okufa nziikibwe wano. Saagala kwogera nga neekubiira. Njagala kubuuza lwaki mugamba nti abawagizi ba opposition bakanyugira amayinja bakuba amayinja poliisi bakola batya? Nina ekibuuzo kyembuuza. Ebiseera by'abawagizi abo nga bakanyuga amayinja kamera zammwe ziba zivuddeko. Ebiseera by'abawagizi abo nga bakuba bannaabwe aba NRM kamera zammwe ziba zivuddeko. Lwaki temuleeta
footage oyo ne mumulaga ensi tidala wano abawagizi mubalabe bakanyuga amayinja ekyo kyabula musibi abaana b'abantu mubamalidde mukomera feno wansi ku ground tetukyalina nabwekyusizo business zaffe zazingama because of tebazigulako bagamwe mwe muwagira abantu abatutulugunya amaje lwaki mutulugunya abantu lwaki mutulugunya abawagizi ba opposition bwe tutaveyo ngaffe ba mobilize abalabe bitambula abategeera ebitambula nti si birungi bwe tutaveyo kubivumirira na kubyogerako tewali agenda kubyogerako tetuyina tuyinza kuyimirira kutegeeza bannayuganda nti gavumenti ya NRM yaleeta emirembe ejja gitakabanira ng'ebiri ku ground ate byebimu kubiraga nti ate ebyatulwanya byazeemu ab'ebitiibwa sijja kumensoninga kitongole ku kitongole nja kukozesa kukigeneralizinga ng'ambe security mwe mugenda okubeera abasaale mu kusuula NRM mu kujongerera ddala wansi mutaka wakati ffe mu buli bitundu we muva muleka abantu bakaba mwene muddayo eri muleka abantu bakaba nga tolina nawe oyinza kuyita kunoonya kalulu ka NRM lwaki mutulugunya abantu constitution abawagizi ba opposition tebawaddembe kwetaayiza mu nsi yaabwe mutubuulire nze ndiwe NRM atakyayinza kwekweka ne tokyayina nawo oyinza kuyita mukubo buli woyita olinganga omuyekera buli woyita bakuŋoola tokyeyagalira mu nsi yo because of security kiki lwaki mutumazeeko emirembe please General Yoweri Kaguta Museveni vaayo gwe omudumizi ow'okuntikko enembeera ojogereko ekakkane naye gye tulaga si walungi. Kale byebyo mukwano gwange byagenze maaso n'okubeera nga ate akutegeeza abwe mbanga nkujjekaawo njagala ngende maaso n'okubeera nga nkwoleka akatambi kano kabadde kooleka bannakibiina ekya NRM nga bw'omanyi nti ebiseera bisinga ne poliisi yagenze maaso n'okubeera nga evaayo neetegeezanga ekibiina ekya NUP bwe kigenda maaso n'okubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atambula abantu bangi bagenda maaso n'okubeera nga bamuvaako emabega akatambi ako kenkwoleka kalaga bannakibiina ekya NRM nga batambula bukwaku bagende maaso n'okubeera nga batuuka awali kandidate waabwe wagenda okubeera nga abaliisa enjiri nga tewali yadde abakuba ku mukono naye nga ate bwekituuka mu kibiina ekya NUP bagenda maaso n'okubeera nga babasindiriramu tiyagaasi ndowooza mu mwenna mwabirabyeko e Kawempe mwabirabyeko mu kitundu eky'emukono mubirabyeko olunaku luno olwaleero mu kitundu kiri ekyebuyikwe era nga tusuubira nti ne wanaabeera mu bitundu ebyekayunga kigenda maaso n'okubeera nga kiteekebwa mu nkola gye buvuddeko omwogezi w'ekitongole ekya Uganda Police yavaayo n'agamba nga bwe batudde wansi ne bakandidate bano ne bategeeza nga batayagala abantu bonna kugenda maaso na kubeera nga bayita mu kibuga era ne bagamba nti baweze bino batambula ne bagamba nti bagenda kukkiriza muntu yenna nekyo tugenda maaso n'okubeera nga wekkaanya kyabaddewo mu wiiki eno yennyini wakati nga General Yoweri Kaguta Museveni naye akuuma akalulu wabula tebannaba kubeera nga bakyogerako era nga bwe banaaba bavuddeyo ne bakyogerako ojjawulira nga bagamba nti eyo AI NRM tegenda maaso na kubeera nga esomba bantu kale nno atugende maaso n'okubeera nga tubikulaga. Kale abyebyo abyogenze maaso n'okubeera nga olaba nga ekibiina ekya NRM kitambula ate nga kiyita mu kibuga wakati tewali akikuba ku mukono tewaliwo yadde abagambako ate munange sibe bali mu buyinza byebyo nno byogenze maaso n'okubeera nga ate nate olaba nga tuvuddekaawo akulira akakiiko ak'ebyokulonda amanyikiddwako nga Simon Mujenyi Byabakama naku olwaleero avuddeyo n'ategeeza naddala abali
oba kale mwabagamba nnyo protest vote agenda maaso n'okubeera nga okanoonya kalonde kakuume ate omale okabanje. Olunaku olwaleero avuddeyo n'abaanukula abalagidde n'agamba nti buli muntu w'omala okulonda booti n'otiikinga tambula ogende maaso n'okubeera nga oddewo okuuma kaki gwayino kakuuma ye nga bwe wakakuuma ddi. Simon Mujenyi Byabakama olunaku olwaleero akandudde eddoboozi n'agamba era bw'obeera mugezi beera mugezi ogamba oyo yakulagidde okakuume omugamba omanyi nze kansigale waka kubanga bw'onoogenda maaso n'okubeera nga okakuuma ebijja okutuukako tojja kubeera nga obyagala. Kale nno atugende maaso n'okubeera nga ate tumufuna. Bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabyo biwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye ng'onooja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange n'agamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Kale byebyo mukwano gwange Simon Mujenyi Byabakama okyogerako ki akubigambo ebyo tokanoonya munne tokakuuma. Kati bw'obanga tokakuumye ani agenda okubeera nga akankuumira lwansonga nti abantu ababiri betwagenze maaso n'okubeera nga ogamba nti betwaweereddwa bo tubesiga ekimala okugenda maaso n'okubeera nga tukakuuma. Kale nno byebyo ebigambo bya Simon Mujenyi Byabakama. Nga nvuddekaawo waliwo amawulire agatali malungi agali ku tebo yaffe wano olunaku olwaleero. Abantu abawerako ddala bano kigambibwa nti bafiiridde mu kabenje akakudde ku luguudo olumanyikiddwako nga Mpambire ku luguudo olw'e Masaka Loole namba UAY 343 ala ebadde etisse ebyamaguzi esobodde okubeera nga esaabadde aba boda era omugoba n'omusaabaze omukyala bonna kigambibwa nti tebasobodde genda maaso nti balutonda ate nga ye driver asobodde okubeera nga akuba ate ye nga driver ne yutani aboyiwe kiteberezebwa nti nabo abagenze maaso n'okubeera nga bafiirawo awo nga bwogenda maaso n'okubeera nga obiraba. Abantu bana ababoda ababadde batambulirako babiri omugoba wa boda akwoteeka ate n'omusaabaze abadde omukyala ye ne driver wa loole eno ebadde etisse ey'amaguzi akwoteeka ne tani boyiwe abadde agenda maaso n'okubeera nga amuyambako bonna tebasobodde kubeera nga bava mu kabenje kano. Mawulire mabi nnyo nyini ddala era nga emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda agiramuze kisa. Awo nno nga tuvuddeko awo ekiri walere munda mu ggwanga erya Guinea-Bissau. Kale nno munnange birungi si birungi kiva sayidi eyo amagye gageze maaso n'okubeera nga gamaze dda okuwamba era getufuna gagenda maaso n'okubeera nga goleka nti bano bagenze maaso n'okubeera nga ate bategeka akalulu era nga akalulu kano kabadde kalina okubeera nti omuwanguzi abadde alina okulangirirwa olunaku olw'enkya wabula babadde tebannabana kubeera nga balangirira nga babadde beesimbyewo incumbent ali mu kibuga oba oliawo agenda maaso n'okubeera nga akulembera eggwanga lino yerangiridde asonga ate noono abadde amuvuganye ennyo oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'eggwanga eryo kyamusanze mu mbeera nga naye yagenze dda maaso n'okubeera nga ate yerangiridde. Kale nno bano tebalinze kakiiko ka byakulonda kubeera nga kabalangirira
kabadde kalina kulangirira lunaku lwanca wabula n'olunaku olw'enkya terwatuuse. Omuduumizi w'amagye mu ggwanga eryo erya Guinea Bissau yagenze maaso n'okubeera nga agamba nti kaakati tweddiza obuyinza era nga basoose nakubeera nga bakuba amasasi. Kale nno ekyabadde kyoleka nti ne president w'eggwanga lino kigambibwa nti ono nno yamaze dda okubeera nga asibibwa. Kale nno byebyo ebiva munda mu ggwanga eryo erimanyikiddwako nga erya Guinea Bissau. Amagye egeddiza dda obuyinza. Kale nno munnange nga tunkugyeko awo njagala ate nkutwale butereevu mu mawulire g'otasobola kubeera nga olaba mu kaseera kano ku TV yadde. Akabenje ako kogenda maaso n'okubeera nga olaba katuusewo mu nkambi ey'ekibiina ekya NRM. Abantu abawerako nga bogenda maaso n'okubeera nga olaba ebifaananyi ebyo baatugumbuddwa naye nga amawulire baagazibidde nti emmotoka zino zaabadde ziwenyuka bwewo bwe zityo zoolekere eyo mu Western Uganda ewabadde wakugenda okubeera nga wakubirizibwa olukiiko oba raale ya Mwami Museveni. Wabula bano ate baasobodde kubeera nga batuukawo. Kale nno jjukira nti abantu abo alaale eyo yabadde eri mu bitundu ebya Lubanda, Kabale ne sides eyo yabadde bagenda maaso n'okubeera nga bagenda okuba kampeyini yaabwe. Akabenje ako nga bw'okalaba kaatugumbudde bangi wabula nga essaawa zino tewali yadde kugenda maaso nakubeera nga okawulirako nti n'omwogezi wa poliisi tannaba kubeera nga avaayo agambe nti akabenje kano akasobodde okubeera nga katugumbula abantu bwe bati ne bwe bati. Wabula singa kyabadde mu kibiina ekya NUP anti wandiwulidde twandikedde kubeera nga tufuna press conference yate twandigirinze twandirabidde na ku mutimbagano nti leero His Excellency wabadde ng'ali mu kitundu bwe kino bwe kiti wabaddewo akabenje era nga kavudde ku bulagajjavu bwe kati ne katta abantu bwe bati ne bwe bati ate olw'enkya ne batukomerezawo ne press conference. Wabula ebyo mukwano gwange nabyo si birungi ebiva aside eyo. Wabula nga tuvuddeko awo njagala nkutwale butereevu ku RCC Kagenyi Aluka. Oyo nno yabadde in charge kweyo byonna ebyagenze maaso wali eri mu bitundu eby'ekawempe. RCC ono yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebikolwa bye walabye nti tewaliiwo ssasi yadde n'erimu eryafulumye wabula tiyagaasi yekka era agamba nti ye nga eyabadde in charge baateesezza ne banne nti tebafulumya ssasi yadde n'erimu era nga kino ekintu kyakoleddwa tewali yadde n'essasi live bullet eryafulumiziddwa. Katugende maaso n'okubeera nga tufuna ebigambo bye. Nga RCC wadde saali mu field nali ku command center nga twakkaanyiza nti no terikola ki kuba sasi era teri musirikale yafulumya sasi mu Kawempe. Wabula tiyagasi yakola ki yali tiyagasi yabaluka tiyaga sebo ekimotoka kya tiyagasi kyaliwo ne kimufuuwa nga n'obukebe waali gwe bakasuka bwe bati era bakasuka obukebe busatu kituufu abantu baalizibwa era abaagizibwa n'oku bana mbajjanjaba ku bbiiru yange ku ssente zange mbajjanjaba ababiri babasibudde leero babadde Kawempe medical center waggulu eri abala kutokola brigade mu medical gundi facility. Kaakati bwe twavaawo ne tumuyisa wano wenkugambye bwe tutuuka bwe tukubitala nga tukkirira tuva ku growers n'akwata olugenda ku Mambule Road yali akwita kulwenabweru afulumemu ekazo agwe ku ttaano ezo si gye twali tumuwadde. Bw'ayita wano era n'ayambuka paka eri ku Avis n'afulumiramu ku Akamwezi. Kati bw'atuuka ku Akamwezi rutu gye twali tumuwadde ng'akwata Gayaza Road atuuke Kanyanya ku gas ayingire ku Bahai agende ku Venue. Kati wano resistance yaliwo mukulu nga abantu baagala ayite Kyebando ku Ring Road ewerisa waggulu mwali mubikanyizaako tubikanyizaako byonna byenjogera sebo ndi kumpewa abantu bawulira sina kindi Mwami Sserunjo gyayinza okuba nga kwali ne Mwami Nyanzi. Kati awo scafo we yali ey'okubiri agavubuka gakawuula gava side eyo ku gundi Ekyebando ne gajja ne gatandika okukola effujjo nabwo ne bagakuba mutiya gaasi ne gabona emiwabo. Omukulu n'ayita mu luutu gye twali tukanyizaako n'atuuka ku Venue ey'okubiri n'ayogera era tewali tiya gaasi.
Kale abebyo mukulu oyo byagenze maso n'okubeera nga ategeeza talemye kukubeera nga akoma kwebyo avuddeyo n'ategeeza nti ezembwa ze mwalaba ekawempe tewali muntu yenna gwe zaakolako bulumbaganyi mbu zirumye agamba akuna just bo bazireeta kubeera nga bazeeyambisa zibayambeko singa wabeerawo embeera etali nnungi naddala singa mu kitundu ekyo wabeerawo bbomu era agamba nti teziina yadde gwe zaaluma simanyi oba mukulu ono yalabye obutambi naye ng'okusinziira ku katambi ke bamugambye ke baamulaze baamubuuzizza nti akatambi ko wakalabye omukulu ono n'agenda maaso n'okubeera nga akeewakana era n'agamba nti akatambi kano kaakwatibwa walala either nti oba kakwatibwe mu bitundu eby'emukono kale nno nojja weebuuza nti ddala emukono waliwo ekitebe ekya NUP ekifaanaganira ddala nga katambi ako ekakwatibwa kuba akatambi ako kaali kalaga nti kaali kava ku kitebe wennyini Makerere Kavule kati simanyi oba omusajja ono teyagenda maaso nakubeera nga yeetegereza environment katambi kano wekwakwatibwa nange simanyi naye katusooke tumufune ng'ate abyewakana kigenda okuŋŋaanya abantu nga bangi batera okuleeta embwa ezikonga oluso olwa bbomu biki bwe bityo era embwa ezo kuva eno zonna zibaddewo mpaka mukulu njogerera kawempe ekawempe embwa zajja nezibeerawo netwaza bazitwala neri mpozi nga kibadde walala njogerera kawempe embwa zajja nezikola ki akatambi wakalabyeko anti akatambi kayogerako nakalabye si keekawempe oba keemukono simanyi naye kyekawempe kyenkugamba embwa zajja before mwami Bobi Wine ajja ku venue ssaawa 5 n'ekitundu nga zigenda mu 6 fenge embwa twazigyeyo ku ssaawa 4 n'ekitundu wali mu byokwerinda akatambi ako kewalabye ddala kituufu embwa omukolo gw'ebyobufuzi nga guno n'okukwata bendera omwana gye yeesibye nayegiruza bwe twakalabyeko anti kakati nkunyonyodde nti embwa bwejja awantu bwe bagireeta no bagireeta okuwunyiriza okukonga olusu oba bateze obomu oba nedda kati immediate after ebyo yona okuvawo so ekyo tekiba nti kyakoleddwa mu mutima mulungi kiba kikyamu lwaki embwa yabadde eri mu bantu kale yoyo RCC bwagenze maaso n'okubeera nga akutegeeza nti embwa teziina yadde gwe zaaluma kale ebyo muyinza okuba nga mwabikwata walala ne mujja ne mubiteekamu okujjuza emboozi osobola okugendako wansi omusajja oyo n'omuseenyayo akagambo oba ddala byayogera akozesa mutwe gwe obanga ennaku ezimu kale akambikomyawo kale no n'olw'emboozi eyo asigenda kubeera nga nsukako wano okuleka okubeera nga nkwagaliza ekiro ekirungi omukama katonda akuume atakuumira mpeera nga bulijjo mu production mbaddeyo ne Abe ku mapeesa Mr Pilot Mr Blutik okubeera laligenda mu maaso Mr Abe Mr Blutik then eddala the Brazilian mpoze eddala Mr Apple Mr Pilot manyi yagenda maaso n'okubeera nga gambuzaabuza naye nga byonna ebitiibwa bibye musajja baatulazeeko ekyabadde emukono mwana nzaalwa z'emukono kale no baatulazeeko newankubadde nga ewaabwe yaŋŋambye tebaatuuseewo olw'embeera etabadde nnungi naye nsuubira His Excellency bw'anaaba atadde eri ejjinja ajja genda maaso n'okubeera nga abawuubirako kale no nga nange lwenninda olwewaffe lwondowooza lujja kumenya rekodi Abbe ze nkubuulira kale akume atakumira mpeera Morgan Keys 256 official CEO Kaliddalu content creator Luwero's finest mubeere bulungi mweraba